ne banzijjamu empale ne bangolola amagulu webati ne bankuba muno mu magulu muno nga mmwe be mugamba musabire Uganda tukiyita kwewukuusa kutya ebyo Uganda mubimanyi tusabire Uganda ereme kubaamu kuyiwa musaayi ayina emuntu ali omu bw'aba asazeewo okuyiwa yayiwa gabalemye kukyatula tusabire gundi aleme kuyiwa musaayi ate mwebuzaabuza tusabire Uganda ereme kuyiwa Uganda eyiwa ddi omusajja mumuti okwogera bane tusabe omusajja abere mukakamu bane tusabe naye mweretesa obunnabbi mweyogeza ebintu saidi emu teyina wadde omukko tebagiganya wadde okwambala batuuni tebagiganya wadde okwambala akakofiira kati ate kogamba baleme kubeerawo kuyiwa musaayi n'okulwanagana kuliwa omukubi wa tteka ali saidi emu enkwala eri saidi emu china eri saidi emu ate bannaddiini beebuzaabuza anna muntu yawona ebitiini ajja tusabire eggwanga lino baleme kubeerawo okuyiwa omusaayi babeerawo n'okutegeeragana kutya misunderstanding eriwaho ekiriwo nti democracy ti bano beesimbyewo na bano beesimbyewo awangula ye yandibadde alangirirwa awo weetaagawo saala ki yakusomesa democracy naye obuzibu nti saidi emu tebagigambako nakati ako kakenjogedde kati wano waliwo atonola mpogameka olakavune tetwetaaga nawe totusumbuwa ja kutandikira awo njogere n'engeri ki gye nava e Uganda okutambula wona we natambula. So mwami Kimbugwe wenkwatibwa nentwalibwa mu Safe House bankwatira ku Clock Tower, bankwata bubi nnyo, bankwasa emmotoka zaali 6. Nali ngenda nsambya ate nga nange ndi armed, naye emmotoka ne zijja ne zinsalako, naye abamu nga mbamanyi katukola nabo. Bankwata nasooka ne neegumya, kyekyankola obubi. Nali nina okuwaliza empaka nga mbuulira abantu bonna abali eyo nti bwe bajjanga okukwata mu mbeera eyo tokkiriza kugenda nga mukungu, woggana abantu bamanye nti wakiri otwalibwa. Nagenda ki gentleman nga baŋŋamba Kayihura neetaaga, of which Kayihura ye yali Kayihura ne Kaweesa be baali basembayo. Nenzikiriza ne baŋŋamba teeka emmundu yo wansi, nengiteeka wansi. Ne bagamba bw'oleeta olugezigezi tujja kuleka wano. Ate nali nkimanyi bakisobwa. So obeying orders, I was outnumbered. Zaali emmotoka 6, bonna ne banteeka ku gun point. Banteeka ku gun point, nenzirayo pisto yange nengiwanika, nempanika emikono ku baŋŋamba nteeka emikono ku steering, nengiteeka ku steering. Ne bansalako, ne batula mu mmotoka yange, ne bantwala. We bantwala we natuuka mu mmotoka yali ya Super Custom. We natuuka mu mmotoka ya Super Custom ne bansiba blindfold, ne bansiba kantuntunu, ne basooka banvuga ne banneetoolooza awo mu kibuga nga mpulira beetooloola, ne banneetoolooza eyo Kampala Road yonna nga naye mpulira taxi ezimu nga we basalaasala. Kati we baamala ne baleega ku mukwano, ne bayita ku mukwano, ne bagenda ensambya. We natuuka awo Kabalagala awo ne mpulira awo buziga. We tutuuka awo ne saddamu kuwulira motoka yonna. Ne baŋŋamba nti neebake wansi, ne neebaka wansi, ne banninnyako ne bantwala. Kati emmotoka nga nze driver ogiwulira ng'erinnya akasozi, emmotoka nga olaba nti engeri gy'otuddemu ekyuse, ng'emmotoka esinziira. Nawulira engine y'emmotoka ng'erinnya akasozi, emmanya nti kati obuzibu buzze. Ne bantwala. We baatuuka eyo ne mpulira geeti nga ziggula, ne bagulawo geeti, ne bantwala munda.
nalaba bulabi nnyumba naye nendaba nti nendaba geographical nali Buziga kubanga safe houses ezimu nali nzimanyi naye eno gye bantwalamu yali mpya nali simanyi. So abantu bonna kye mulina okumanya nti abantu bano bonna individually balina ne safe houses ezaabwe ng'ogyeko eza Museveni z'amanyi, Lwagoga ayina eyiye, Sam Kutesa ayina eyiye, balina ezaabwe personally. So eyo gye bantwalamu yali yaabwe personally kubanga baire nali mu system nali sigimanyi era bantwala we nali simanyi. Wentuuka eyo bankwata sawa nga 10 awo nanyuka. Olunaku olwo nali ng'omuntu yenna agenda okubeerako obuzibu, nali omubiri nga gwokyerera, emmere saagimalaawo, nga mpulira njagala kuyita awo mu barakisi. Mala okuyita mu barakisi kuba nali mbabuzaabuza nga balowooza wensula, male neeyongereyo. So saasobola, nakwatibwa ne ntwalibwa mu safe house. Bwe bantuusa mu safe house ne banzigyamu engoye zonna. Esaati nali nyambadde esaati n'empale nga ya kikalu, esaati n'amapeesa gonna ne bagayiwa ku ttaka. Ne banzigyamu empale ne bangolola amagulu we bati ne bankuba muno mu magulu muno nga bakunyika mu pipa. Banyika mu pipa, bamala okunzijja mu pipa ngolo bankubye mu mbalakaso, bankubye omugongo gwonna gunnuma. So bamala okunyika mu pipa ne baŋŋamba nti okwo kwe kunaaba kwange neerongoseeko, Kayihura ayagala kundaba. Nali ndi awo nga mpulira enzigi zikuba pupupupupu nga banzijjako kantuntunu nga bambuuza essimu ye eriwa, gamba bankutte essimu yange bagiina, nga bambuuza laptop, nga bambuuza nti buli nakuba client bookima ku airport obajjako essimu zaabwe. Olwo nali ntandise biri bye twalimu ebyekifere, nali sikkirizibwa nga bwe mbamba kime ku kisaawe, sikkirizibwa bawa amannya gange, sikkirizibwa bajjako namba ya ssimu. Mbagamba bugambi kimu nti boss antumye, ng'omwami nze already nabe bampanga passport zaabwe nga nziina, omwami nga migration officer amumpa, nga wamumpa nga mutwala ku motoka, nga mureceiving nga mutwala ku hotel. So details nali nziina. So bambuuza ebintu ebyo byonna ne mbagamba buli mulimu gwe mmala nga mbidiriitinga. So baali bamaze okumanya nti nfoolinze out nabo. Kayihura n'aŋŋamba essaawa zino ekikukuuma ng'oli mulamu, njagala laptop n'essimu yo ne password. Nalina ekisimu kya Blackberry ne Prime Samsung. Ne bazireeta essimu zonna ne nzigulawo, n'asangamu ebintu bye nali nkuŋŋaanyiza, ennyumba, ebifaananyi by'abasajja abamu neekubyanga nabo selfie, byonna ne babisangamu ku ssimu. Kayihura yatumya toolbox nga ndowooza byakusaaga, abasajja ne bambamba ne bantuuza ku katebe ne bankaliga ne bansiba emikono ne banteeka enjegere ku magulu. Bwe bamala okunteeka enjegere ku magulu, toolbox nejja nga mulimu magalo nga 4 ng'ez'eddwaliro. N'agamba onayinza n'okunsiiga siriimu nga ndowooza ebintu byakusaaga. Kayihura mwennyini personally n'akwata magalo abasajja era ebiseera ebimu wenjayuuya muno gyo yange ebanga eyagala okwerooginga ne bampakira banteeka ekintu mu kamwa kyalinga kya plastic. Mwami Kimbugwe nga sikyassa, amaaso ne gankanuka. Omusajja yanzigyamu erinnyo lya waggulu n'empama mu mpale, napama ku ntebe kuba abaali banyambudde, amazi gampitamu gonna omulundi gumu. Erinnyo lyakakaatiriza ne limenyeka, lyamenyeka ery'ekitundu waggulu ne limenyeka nga kitundu, yalijjayo lyonna. N'addamu ne kapiisi n'akajjayo.
konna yakajjayo olaba ekibuno kyange kyafa kyagaziwa kyonna weekiti omusaayi ogwanvaamu na bulidinga gwe namira ogwasobola okuyita mu kintu kye baali bantaddemu nakaaba n'enzigwamu zenna ng'obukyafu bwonna bumpiseemu erinyo basobola Mwami Kimbugwe nga wengenda okulaga ba viewers wano mumanye ebintu ebitutukako oba ebituuka ku baana baffe mu safe house eyo ezaabwe nga kinoomu n'eza gavumenti naye nga abantu abalaninga abakulidde okukidnappinga abaana baffe mu Uganda Lwagogo Janet Kataha Museveni Mother Killer Museveni Sam Kuteesa Mubigula Abel Kandoho bana basajja balina personal safe houses. Mwami Kimbugwe mbadde nkusaba bino tebyesitaza manyi tulinako abaana bato mbadde nkusaba ndage ba viewers ekyantuukako bayinza okuba wenjogera nga balaba amannyo nga mwegali bayinza okuba tebakikiriza njagala mbalage linnyo limu ku limu banzijjamu amannya ago 3 nga baagala kumanya password ya laptops oba nkyalina information eno ku pen drive awantu wonna olwedde baali bamaze okumanya nti nemedde ku misango gya Wamala nga tebanneetaaga baali baagala okumanya nga tebannanzita nina ekintu kyonna kyendeseeyo kubanga ebintu byenalina byali bibapiininga bulungi nnyo Segujja wangisebwa katuve mu bubaka buno okomewo olaga abantu ekyakutuukako Kyagulanyi oba omufiiriza akakalulu kaba kafu nkiddamu bw'otiikinga bw'oti ako kafu kubanga akayini kayise mu layini nobwe kagenda waggulu kaba kagenze mu bokisi y'omuntu omulala akakiiko k'ebyokulonda kajja kukubala ng'ataronze kano kabeera kafu oba olonze naye nga ekyolonze kifu ekyokubiri waliwo omuntu omulala ajja kubeera nga wano bajja kubeera bangi ono omuntu ayinza kuba muntu gw'otayagala leka kukola bwoti oba tolonze leka kukola bwoti oba tolonze ng'omaze kutiikinga ng'omaze n'obwotiikinga bwoti ono ye Kyagulanyi ne ambrero giraba ng'omutiikinze bulungi bwoti naye n'oddamu n'osaza ku muntu gw'otayagala ono no mu kabokisi n'osazamu ku muntu gw'otayagala oba tolonze kaba kafu mwetegereze ebintu bino bajja kuba bangi wano Kyagulanyi ng'ali wano ne manvuuli ye mulonde bwoti ako kayini ke baagala tikayise mu layini muno tikayise wano tikayise wano tikayise wano mukitegede now bw'oba ng'ogenze kutiikinga n'okola bwoti oluusi ne weeraba n'olaba nga kayiseemu kyentera okubagamba nti bw'olaba nti okoze eno ebeera nsobi nga tonavaawo wali gwokalaba nga kali bwe kati ddayo wali owojjeka ballot paper bajja kukuwa akalala ge mateeka g'ebyokulonda oddemu olonde bulungi oddemu olonde bulungi oddemu olonde bwoti ako ke bajja kubala ekyo kintu kyokuddayo kiri ku lusho abantu bangi mukwatibwa ensonyi abantu bangi mutya n'olaba nti banandaba batya gwe n'ogenda bugenzi naye bw'oba ozeeyo wali bajja kuwakalala oddemu olonde bulungi bannange ba viewers mwenna abali ku Kimbugwe bannange ba viewers mwenna abali ku Kimbugwe live nsaba mbalage ensi nze nali musirikale wa poliisi nga noonyeza mukyala Wamala Justice naye bino bye byantuukako bannange amannyo gange mugalaba ne dental formula yange ekibuno kino kiraba wana abasajja banfuula mulema ekula yanzigyamu erinnya nga kansanyalaza
personally mwami Kimbugwe bana abasajja babeera mu safe houses eyo physically but it is kubanga omuntu ayina emundu n'amaanyi tayinza kukola kintu nga kino. Obulumi bwe nayitamu oyinza okulaba ekintu kino kiringa kati nfiiringa ng'ekyakabeerawo kyova olaba era olwaleero eddoboozi lyange ettono nnyo. Olwo olunaku lwe nalina okuva ku nsi, olunaku olwo mwami Kimbugwe zenna nabuna omusaayi. Ate tebaakoma ku lino lyokka, bajja ne banzijamu amalala. Gashumba ne Drake Lubega n'omwami omulaba bamuyita Papa, omwami Omunakenya, bajja ne bagamba omwana atumanyi ffenna kubanga nze nali mmanyi Mukama Katonda. Mpulidde bubi oba kituufu? Frank Gasumba, Drake Lubega nga bali mu Torture Chambers. You mentioned 2 names. 3 was 432. Bali babiri, bali basatu, babiri kwaliko Frank Gashumba namuwulira eddoboozi lye nalindi manyi, nerya Drake Lubega nalindi manyi, nerya Papa naye oyo omusajja Munakenya teri amanyi linnya lye naye abeereyo Buziga, musajja mukulukulu ayina ekirevu, bakidaayinga kiringa kimyufumyufu wekiti. Naye yali omu ku ttiimu yaffe eyo ey'abafere ng'azannyanga Haji. Ne bakwata amagalo ne bajjamu erinnya eddala. Bano we bajja bali Kayihura yali amaze okunzijjamu erimu ng'agenze, ndowooza ng'abagambye mugende mulabe omwana mu mazzi amaanyi. Kati bano we bajja mu background baali balina okujja ne Kaweesa yajja luvannyuma ne bamugamba kubanga Kaweesa namuwulira naye eddoboozi nali ndimanyi. Gashumba n'agamba nze bino simatidde, omwana bana abasajja alabye buli kimu bagumu, omwana mumutte. N'amugamba omwana mumutte takyalina mugaso, omwana mumutte. Yayinsistinga nnyo. So ne batambula nga bagenda ku sayidi endala, ng'era naye waliyo emiranga kubanga saaliyo zekka, waliyo abalala abaali balaajana ng'olaba obulamu bugenda. So baakomawo ekiro ekyo ssaawa nga 6 ne banzijayo. Bamala okunzijayo ne bandeeta ng'olwo bampadde bampa otuzi ne naazeeko obubi bwonna bwe nali neeyonoonedde kubanga mwami Kimbugwe nga Kayihura nzijayo ekinnya ekyasembayo kubanga yasooka n'akozesa oba ttima oba mutima kyo n'alimenya kati nga waliyo erisigaddeyo. Kati wano mukulisikayo wano yansokoola ekibuno era ekiraba kyonna kyalemala eno yonna. Engalo eno olaba eno engalo ensajja oba eno engalo y'ensajja eno ejaawo linnyo ki? Engalo weegiira kugambye erinnyo zenna. Kati we omuntu ng'oyo we mukwatako mukola ki muganda wange? Bino ebintu ffe twalabako okufa, bano abasajja babi. Si kugamba nti omuntu essaawa zino nerekereza otula amaaso gange ogalaba nandibadde mu buliri, naye singa tunaasirika abaana baffe essaawa zino kyetwogerako kidnap tokya byebiriwo essaawa zino. Bino ebintu buli muntu yenna agamba nti ali mwekizaire amanyi tetukyayina waka. Abasajja bano nga bakyali mu buyinza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amannya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please muleme kujja eno nga mumansa zino comment za P2P eno temuzireeta yuzi. Ekituufu kiri nti nange kanjikwatire mwana kubanga nange ebyo bikomenti mbikooye, okitegera mbikooye. Otherwise katusooke tugende mpola mpola kuba senior revolutioners ba kuno. Yes, katugende mpola mpola tugende tutandike. Who is a revolution? Revolution yani, a revolution is someone who does not sit to wait for things to be done or to be changed, but participates actively to make things change. Eyo ye simple definition gyensobola okuwa nti revolution si ye muntu atulawo obutuuzi alinde okulaba ebintu bino nga byekola, asitukiramu n'abyegattiramu, okitegera okubikyusa. Then revolution yenna tubeera revolution yenna ebeera ne core principles oba guiding principles za revolution, okitegera. Era nga guiding principles za revolution yeno gye tulimu ya Uganda bagiyita democracy na human rights, okitegera ekintu ekyo. Democracy ne human rights. Democracy kyeki wano wali okulonda, okitegera. N'abasinga mu preachinga protest vote naye mugimanyi, okitegera ekintu ekyo. Kakati eno lecture egende ku basenior revolutionaries ba kuno muyige, okitegera. Kati wetuba ntino according to the definition batugambye nti ye muntu asitukiramu okubikola. Yensonga lwaki twogera, yensonga lwaki abali ku ground bekalakasa, yensonga lwaki abali mu diaspora bekalakasa. Tuli mu kintu kibagamba nti katutukiremu fena tukoleki tubikyuse, okitegera ekintu ekyo. National Unity Platform yayita abantu bonna bajje beesimbewo, okitegera. Bajje beesimbewo balage interest okukola ki, okutukwatira bendera mu lutabalo lwetugenda okukyusa nakyemalira nga tuyita mu kintu kibaita protest vote. Wabula National Unity Platform olwokubanga si ba dictator bagamba nti fenge ekibiina katukwateko 40% yokka, wabula tukwate 60% tugiddiza abantu 60%, okitegera. Gemaanyi g'abantu essaawa eno getulina. Lwaki? Kubanga waliwo ebintu ebyetaagamu ebiri technical nga bo be bajja okubira. For example ensolima ze batusindikamu, waliwo intelligence nga ffe munansi tesobola tutuukako. Ensonga lwaki bo bagamba katwesigalize 40%, abantu tusooke tubawe 60%, naye tunaba tukyusiza gavumenti tusobole okutwala ki 60%, kibeere 100% tugiwa abantu, okitegera. National Unity Platform kakati mwabatugamba tusirike tetwogera ekibiina gwe kinawa kadi gwe tugenda naye. When are we going to participate in the 60%? 60% eno tugenda gikozesa ddi? Kubanga National Unity Platform ekugamba 60% njikuwadde. Kakati sebo 60% bagenda jiwa bazibu ba mimwa oba batunula eri bbali ng'ebintu bikolebwa kubanga batugamba tulina okuparticipating nga mu byonna. Era ensonga lwaki National Unity Platform yatuwa 60%. However, kubanga tugoberera ekintu kye bayita democracy, abawagizi ba ttiimu Shamimu Malende tuyinza okubanga tulina maanyi gamala okuwangula ttiimu eri nti ssente ze bataddeyo zaguze emitima gy'abantu. Era kino n'ekikuutira bannansi, temulonda muntu abawadde enguzi, nedda twagala command. Londa omuntu oyo akuli ku mutima. Senga vetting committee ekutuukako family ya Shama gye ngamba, Shamimu Malende ye candidate waffe kuwa Kampala Women MP, Kansole Wisi Lubongoya Kampala Central Dede, tujje ku Joel Senyonyi tatukoze buyabe Nakawa West, tujje ku Alex Waiswa Mufumbiro naye tumuteekeyo, then tujje ne ku engineer bali mwezo tugambe nti ono ye road mayor. That is our 60% of democratic rights. That is what we are exercising. Okitegera ekintu ekyo. However, abo nabo bensomye nze ngaze bempagira senga tebafuna maanyi g'abantu bano, abantu ne bagamba nedde ekintu kiri otherwise. Nze nga revolution kinkakatako to obey by the rules of the revolution nga ngenda n'oyo democracy gwasazeewo, okitegera. Oyo gwasazeewo essaawa eno kikyendi mu kukola. I am exercising my democratic rights. So wetubanga tudistogera ebintu bino tuleme kuteekamu feeling,
tukozese ebintu nga tugoberera guiding principles eza revolution zeyatuwa. Tumanye when is democracy going to be activated, how is it activated, when am I participating and how am I participating. Ostegere ekintu ekyo, so temekwewanya olugezigezi. Yes, kyensaba kubanga revolution ene ina principles ezaayo. Then tujje mugamba mubika ekintu kya fundraising kyemubika. Fundraising tegwa mu revolution. Ekyo nakyo mukiyige. Fundraising is not among the core principles of this revolution. Core principles of revolution is it is a must follow. A must follow. Munansi wena. No matter your size, no matter your age, no matter your status, it is a must. Wabula fundraising egwa mu core values as a national unity platform under inclusiveness. Oshitegera bagamba nti buli munayuganda yesobola ng'olina akatono k'osobola okuwaayo jangu otwegatteko mu fundraising drive gye tuliko. Jangu otwegatteko, that is optional because it is a core value. Wabula democracy ne human rights, it is a must. Oyina okalonda under protest vote. Protest vote nayo gye twogerako luguudo tekera ku macambu n'ogwa mbu protest vote. No, tuve eno nga tuselectinga abantu betugenda okuyisaamu obusungu bwaffe. How do we do that? To get involved. Tufune omuntu wali candidate tigwe mwesize ne mu 2026 abakomandinge such that wanakuba omulanga n'abagamba nti kati yesawa musituke olwokubanga mwamuteeka mukiririzamu yabakwata ku mitima mujja genda mukoleki mulumbe kye tukola bannange. Msegere ekintu ekyo. So revolutioners bakuno badde nsaba musoke mudde ku principles za revolution, mudde ku core values, mwawule core value ku principles such that activities ezo ziba zikolebwa. Omanya nti kino kigwa mu core values za national unity platform, wabula kino kigwa mu revolution. Every core principle of a revolution is a must to every Ugandan. Buli omu ayagala enkyukakyuka oba gweyita revolution nga participating mu democracy ne human rights. Essaawa eno mwabakugira abantu okuwagira abantu baabwe kuffe nammwe ani mukyamu kubanga gwe onnemesa ku exercisinga democratic rights zaffe. Kakati kuffe ani mukyamu ani mutuufu. So muna Uganda gwe wena ali eyo. Tebakugaana kuwagira candidate otandika simbula embalasi. Nawe oku ground senga betting team ekutuukako. Togamba nti ono yampadde sukali oba ono yampadde sabuni. Never. Gamba nti ono yandi ku mutima era yasaanidde. Kusaawe y'okusituka ono asobola okunkomandinga bulungi. Otegera ekintu ekyo. Yensonga lwaki bakusindikira vetting teams ku ground senga bakugamba tilinda gwe tuwa kadi gwogenda okuwagira. Tebandi kuwadde 60%. Tebandi gikuwadde. Otegera. Then tutegere ground kyeki. Ground tekitegeeza abantu bali Uganda. Even media is a ground itself. Because campaigning bwebeera kyovulaba omubaka omuye atasobola atalina busobozi yakutte sente n'aziteeka ku media n'agamba tikakati mu campaign nze ngenda kukola ki media team en campaigning okategedde akantu ako. So tetulinyirira ddembe ly'abantu kyensaba nga twefudde nti ffe tumanyi nnyo revolution era tugoberera core principles. Never. Core principle temulina gye mugoberera wabula mulinyirira ddembe ly'abantu erya human rights ne democracy. Okitegere ekiro ekyo. So temutuzinziza nnyo comment eyo, temugizunza nnyo n'omwange njikooye. Okitegere ekintu ekyo njikooye wabula nsaba mmwe nnyini abagizunza tusooke tudde ku core principles. Okitegera tulabe nti kino kigwawa, kino ekigenda mu maaso kigwawa. National Unity Platform teyandiyise beesimbawo, teyandibayise oba si ekyo webanga obuyinza bonna yabuwamba nga NRM weekola yandibadde tetuwa 60%, yandibadde tegituwa, yandigambye nti all power reserved to the Electoral Management Committee. Okitegere ekintu ekyo we yandigambye. Ne since it is not reserved etugamba tukolere wamu tuyina okuparticipatinga mu 60%. Timu Shamimu Malende n'abagambye nze chairman wano ku media. Okitegera gwoba olaba nti nze nvudde ku bya revolution gwekola ebya revolution kubanga ne principles za revolution zikagamba teri muntu amaakinga mulala akwemaakinga wekka. Totunuulya Shama kikyakoze. Okitegere ekintu ekyo totunuulya Shama kyakoze oba kyatakoze, gwe tunuulya ekyo kyotakoze. Ate ne mweno revolution gwe toliwo kubuulira nze kyakukola, gw'oliwo okukola. Olaba nti ekkubo nziri enkutte kyamu gwendeka gwogoberere ettuufu. Okitegere ekintu ekyo. Then nawe okuwabula si kubi naye senga ojja owabula ng'oyitira mu principles za revolution ekyo nakyo kijja kukola amakulu. Yes, respect my people them. Shamimu Malende yowaffe Kampala Woman MP. Kansole Wisi Lubongo ya Kampala Central mulabiranga ddala. Honorable Joel Senyonyi tatukoze bubi asobola tukomandinga. Sanubian Lee akuwa meya tumulina. Alex Wise amufumbira dede abantu abo eye front ife gye twesize banna Kampala gye tugenda okugenda nayo. Mukitegere ekintu ekyo. So timu Shamimu Malende tebakuzikiza. Tuongere omulio mu candidate waffe tulage nti yasaanidde. Kino ekintu kye baliko
tugenda mu vetting baagala kupima maanyi g'aba candidate kayimiridde batya candidate bo tebagenda kulaba maanyi ge senga onaasirika noweefuula damp mbugwe toyogera towulira okitegeera noweefuula def and damp mbugwe towulira toyogera so tokkiriza muntu kulinyirira ddembe lyo. You are simply participating in a democratic exercise under a revolution. However, fundraising, it is a core value of the National Unity Platform. We are simply supporting our political party okugenda mu race. Okugenda mu race kibayita inclusiveness. Okategedde. So, zona values, our principles as a revolution is a must do. It is a must do. Wabula is core values. Woba osobodde olina kwoteeka kwoyagadde kosobodde konna oba tosobodde si musango naye oyina ebirala by'osobola okukola ki okwenyigiramu okulaba nti ensi yeekyuka. Respect my people them, respect my big brother up top. Yeah.